Wow, so welcome to our precious home. Mona and Derek, Baliza Yomakaga Spice Diana. You're welcome, guys. So, Very beautiful. Good to see you, and I am in Yerida. So, can I Go have see a Go Derek? Derek. Hi, Muna. Hi, Spy. How are you? Nice to meet you. Derek. Muna, you look so good. My brother. Yeah. Tandikire watu mala kulya kimere. Ndoza leo twatandikidde ku mmere awo. Yes, omanyi Era kabadde ne ka byoka shoot no. tukola ki? Mbadde engeri gye mbadde mu shoot ninga kaliwo konna ke tugenda okulya. Ke tugenda okulya. Yes, so So, tubaniriza nnyo. wow. Derek wano oyagala. Buno bwe buzannyo mwe. I think lumonde omulya. Bulungi nnyo. Lumonde what's that? Actually boy mulya akawunga. Nze nina okukola Nkyala talina kulya kawunga. Thank you, Spy. Thank you so You much. want some toke? No. No. No toke. Kale. Rice, I think it's rice. Then there's nyama ya mbuzi. Waliwo kinyeewa. Ala ni oli muntu bino badde obirya nnyo sosoko tunywe. Alan, you want food? Alan, tojja kulya mmere kati. leka. Gwatali mu Bantu bajja kugamba. toke. Nti saaliako na Derek ne baserebu abaliko. Okay. Be baana baliwo. Omubira mutanga temaga kulya toke nga mbadde muli eri watali nnyo Tubadde tugalie, badde daily. ne by the way Dubai wali emmere y'Abaganda. Waliwo restaurant bagitampombo ebikola byonna awo eddeire awo. Gye badde ngotire ku kiri. Bwe mbadde ntera okukiringira awo eddeire awo. Bagitampombo hasanya ebintu Kalabanga spice. Akalango tulina okayisaawo. Lato. Data alina osigala waggulu. Kalabanga. Tereka nasembye okulaba ejjo. Ng'aliwo eba Spy. Nga ninja ku TikTok. Nga ninja. Dada tudde wano. Ojjukirawo. Who is more stubborn? Kekoye. Anti alina singles naffe twayingiddewo takakoze. Kati awo nakakola ne lato. Ali single naye kati mmwe. Mumukola babiri. Twakimala Ekiyitiriza. Leka alumye fork yino. Juice or water? Juice. Okay. Bagamba omwana ayagadde munne. Ebiruma. Nena kunyumiza Derek gwe nali mmanyiize bwe yali. Olimba. Derek wo Gwe bw'omanyi. nali mmanyiize ngaaze. Ebintu byakyukamu. Twasukira ddala. Walayi, Alani wayagala olugambo. Njagala olugambo nze wali ondabye. Nansonyiwa nze njagala nnyo emmere ogirinnya. Wano ku kimere otabuka. Alani. Muzibu nnyo. Muzibu nnyo ku kimere. Muteekako Alani kirika. abakuumidde wa. Kubanga kushutinga ngamba tuli wano tujja koze kale. So I thought we'd meet there. Bana tweyanziza nnyo. Welcome guys. Feel at home. Feel free to, Thank you. do anything. Yakulisana. What are I listening Nijja. Nange njagala Bana listen. mwenga toli mukulya. Mkwano. Spice down to you. Kazija na kalinje kakatonotono. Yangu Oli ku diet oba oli ku lato yokka. lato. Yasigaza lato. Kazala tonkola figa. Nani afumbye ekinyeebwa? Ekinyeebwa mkwano nze nakifumba. Walayi kiri massive. Bano bakungamba saakifumba ennyimba. Kiri massive nnyo. Nnyo. Kimere kyekyo. Derek, bw'otuuse Natuusidde gye ndaga. Bane mukuliko eyo mawanga. Twavuddeyo. si byangu. I know it's not easy. Ekyo tekikubika. Ate bw'okimanyi wakirako kyaffe. Kyo tekikubika bannange. Bano yatuuka nange mu lockdown ndowooza kuba kukyero. Olimba. Ngamba banaamalako. Tekisoboka. Bina ku spice. Naye embeera ng'etunyize ipi. Olugagisa n'ogamba obangere bwekyeyo. Ate ku lockdown oli omu kubayambanga abantu.
kituufu naye Yali munna omu kubayamba. olumu oyamba nawe wenyini notuba nga wekyagobya Nawe tagumira. ebyaddala twandika okuyamba nga tulowooza baneka tuyambagane embeera egenda teera suuni yebyatuuka nga naawe ayambye wetaaga obuyambi but all in all we are surviving. Spice jamutula ne gundi n'abaana abo waneeno Atudde wala. saagala otuule nnyo wala abantu bajja gamba twakusosodde timwagenze wa Spice ate ne mutuuza ewala tegeera ng'ate abagenyi bali anti batugamba masiki tezibaako nga tuli Ng'oli wakale. nze lumpe how do you two meet with Derek? Derek nenoza yajjukira obulungi Nze nsinga okujjukira. wasanguka n'atandikira Naye nze jjange ndosoogera ddala. Nina kwebaza okuba nti okoze. amiina I swear oli so hard working okoze. Tubeereyo ne tubiraba. So inspiring, Spice. temunneewaanya kuba muli wange No, to be honest, Spice. Omanyi everyone Ndi omu ku basooka our okukola abantu ositwagolinga wali. I remember. Nkujjukira ku Soldiers Bar meeting gye twasooka ddala okukola. Soldiers Bar. Yali ya Omugenzi Radio. Yali wa wali wandige Wandige, yeah. Yes. Bashwand actually yasooka okuleeta. True. Bashwanda. Team Ready and Wizo alikata. Bambi. How is it? Initially yali Team Ready and Wizo. Yakola Team Spice tutambula nnyo leka omwana asuna emboozi Leka nawe tuludde okulabagana nomubuuza omanyi omwesanga abantu nga mwemanyi bidda oyagala obuuze ku buli omunnagundi yalaga wa I know. Ozi yadde enyuma, So munnange bamuleeta. Amuleeta Diana atugamba nga tulakoze ka meeting. Bannange nsoma sina bulungi ssente naye munnyambe. Yagamba atya? Atugamba yali ali kusoma. Ffe ekyatuwa amaanyi. Nti olimba lwonsanga lyalwedde bulungi. Ng'olina w'otandikira okuyamba. Okuyamba. Yes. Ng'olina w'otandikira. Nagamba naye munnyambe sina bulungi ssente nsoma. Nsoma. Ikeba yagira na ku boda. Nkwana era yali booda Yagira ku boda nazo tumiitinga. Tunyumyamu awo. obufaananyi obwo tugenda bunoonya Alan tubukuwa obulage ku bantu Wala. Obufaananyi gye buli. Gye buli? bulina obba gye buli twawe Bulina? obulina Mbulina obufaananyi. tugenda buteekayo Derek obulina obufaananyi obwo? Ngenda bukuwa. oba bwita obuteekayo Obufaananyi bulimu memories nnyingi. waliwo n'obulaba you just be like Nene omundi gwe siyerabira. yeah Bali yagala omumiitinga ba radio bange. Njukira twalinako video premiere ku Venom. Tukubire Spice. Nzijukira naawe. Spice tuli wano bu radio aduzi bagenda premieringa video nga oyagala bambi nnyo wali oyagala nnyo radio. Rest in peace radio. Yali musajja wange nnyo. Spice ebyadala wali oyagala radio. I did Nnyo. Ojjukira ne ku graduation yo wano ku kalenda. Era nze nali ngamba ekintu kimu bulamu bwange ndikola collaboration ne Good Life nze nja kuba mmaze obulamu bwange nja kuba nze kyeneebanja kiweddeyo I swear to God I just knew when I call a collaboration my life is going to change mulungi bambi wajja okukola yadde twagirerizinga yagira nga biseera kale bitali birungi naye entegeka za Mukama ekirungi nabasinkana they became my friends and family more so era ne banzikiririzaamu mbadde shocked bw'oŋŋambye nti bw'olaba Derek ng'ali mu kubeera successful nti like bw'oli okyamujjukira nga kiki kimunirabiza I was with them for years ate si byagamba mbolaba omutunda muno omulaba omwezi ogujja no we used to have meetings bakola meetings okulaba nga bampushinga meetings ezo sina gwe mpaya de 10 no kyakola meeting buli omu ava gyavudde najja mwaka kigo 21 2015 yawo I think 2014 2015 yes 2014 2015 yeah 2014 2015 olwo Derek nga yenkana atya gweza okoleke kabwali Spice omulaba sikirabe edduka Bambi. tekyuka abaana bateekangamu akasente kaabwe onavudde eno onavudde eri nga tumobilizinga abaana kuba ffe twatukane tumwagala ng'omuntu okitegeera ng'embeera gyali buto gitegedde naye nga alina oluyimba olulungi okitegeeza awo ng'osobola okonvinsinga omuntu yenna bandabamu obusobozi right wandabamu obusobozi bungi that's all I could say koze omuvubuka Bash yali anjagala nnyo 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 oyo ebye nga naye kugamba ng'ate bali mu team Good Life so bano bali mu team Good Life n'abagamba banayenamwe olina muyimbi wange kwano gwange actually before we even became friends naye Bash yali
don't know. Bashi yina show gye yakusanga gye yakulaba. Yes. Gye yakujjeeyo. Aha. Tunajja n'atugamba. N'abanyonnyola bayitira mbanange biki. Era team space tena twakola nze nali chairman waayo. Yasookera ddala. Yasookera ddala. Bano ba Spice Gadgets Abaliwo. Bantu respective. Respect baliwo jimpa. Nali chairman wa team space Diana. Ebe ddala Spice. Bwe kiri. Twatandika abantu ndoza balinga mukaaga. Balinga mukaaga ate bonna bava good life. Bonna bali balenzi. Ate nga balenzi. Kambuze olodde ngogoba kirooto ki? Enze. Ng'omuntu nasooka nayagala nnyo radio nga tanaba nakummanya. Ekirooto kyange kyali radio kummanya. Ne radio bwe yammanya n'ansembeza nampa omulimu mu good life. Deni yakakutegedde. Ile kanaawe. Naita Derek wa radio. Oli yali radio wa Derek. Bali bakulisege, that's the truth. Like Omanyi waberanga radio and Wizzo waberanga abavubuka balina ebibuuzo bye boogera nga bali empoota eyo. Bataddeko muwogo. Omuntu ayinza okugamba bakwongera emmere. abavubuka balina ebibuuzo nga bataddeko muwogo. Nga bagamba omwana oyo yeesiba. No mwani Spice lwasooka okujja ku Neverland daliwo. Because wasooka n'otula eno side eringa wali studio ng'olinda. Ng'olinda Mozart yali yebase. No Wizzo yali yebase Mozart kati yalimu I think. Wali agalubba miti gwe mulungi yali naliko. I remember. Naliwe wakaawo. Twakola n'akayimba. Derek, wali ogoba kirooto okubeera star oba kirooto just radio? Nze nalina radio ku mutima. Kuba nagenda okukolera radio nga sagala mpe na ssente nga mwagala nga muntu. Naye ate ye n'ateekawo embeera y'akasente kozi yalabanga kye mukolera nkijja ku mutima. Radio yali akusasula? Of course, radio yatuuka nga nsasula. Nali ku payroll, kyaga akubulire. Nali ku payroll ya good life. Nebo abana nga mukubye hasa abantu gye That time, batamanyi. let me tell you, that time, Team Radio and Wizzo was the biggest fans thing. Right, Nivea? Yali ku top. It was so huge. Because these guys had. Ati my process otwakwata ku Space waliwo muyimbi omu gwesinza kwogera mukyala yatusaba nagamba nimba njagala nange mukola team. Kanjongereko nze top. Naye kati ye nagala nakiteekamu ssente. Olimba. Yes, era gateekamu ssente. Abali bakimanyi. Ngaba tulina omwana waffe. Katugende n'ono. Kuba Bashi yasinga okubawo omubiri. Nagamba ono mwana sinza muvaamu. Ate mwe muli family. Ngamba tulina kukikola. Oshitegedde. Kati bwe batiimu Spice Diana yatandika bwetyo nze kankube kirato nange ndigamba twatandika kirato ekyo nga tukikubaawo era ne box ezasooka ffe twazikuba naye man that's an inspiring story. Naye Mukama tali abandazi kwanza kutika Spice gyatandika ne wano wali. Kama olina okumwebaza ennyo. That's why nze kyemmanyi kiri kimu nti mu nsi muno buli muntu gotandise naye kale olumu wenseeba kasuka buli omu gy'ayagadde naye nze wensanga omuntu ng'alina kyali acontributize mu bulamu bwange n'oba wankola ki nemba nakola ki I can apologize oba nsobola okukusonyiwa because tomanya omuntu oyo okuba naawe oba okwawukana kyakuyigiriza kyakwongerako kyakuwa omukisa kyakuteekawa you know. So nze nkugamba ebiseera byenjogerako Team Spice Diana yaliwo teyali mu bantu bangi okusooka negenda nge growing up because of these guys. They were like 6. Colin, Bash, you, Mark, you know. Nga bonna ne bavubuka nvumuulo. Yes. Kati then wajja ne Junix, Naina Junix, Jim Pro, kati akola ne Gravity, but he also had a group. Omanyika buli omwana tamunera. Naye Derek wenkakasizza nti Spice aso wagiraba. Bw'oba walaba ku Junix. Twalina tiimu yaffe kati then Spice yalina ababe kati be yajja nabo ne tugatta amaanyi and we started pushing really kyali kyakabi until you know ng'omuntu batukane bakula buli omu n'aba n'ebyetaago kantambulemu kankole bintu bingi but team yabeerawo for some time and it was doing wonders for me. Amazima. Twakola ebintu bingi. Twali bato like you know full of life and nga Fajetufa is having fun and trying to you know okulaba nga goals zitambula. Manyi oba n'ebiruubirirwa byo ng'omuntu.
Anti muna haso gwe nawe iyo inawe yatandikira naye yatumize iye lwa haso alina gitugamba nti ate eyange Derek omusango otya nakyo ekitundu gyekirimu. But you know what, Derek? Nsogera ddala bali kuba na mukyala n'ogamba nti buli mutagano etagana abeerako n'omuntu nga y'oyo ate omu ebyo byandibadde ate nga bakola bonna ate ng'omu bw'ati n'omulaga ensi. You know that's so hard to do. Okitegeera n'ekyo kiri awo. So omuvubuka yenna akulu olina otuuka n'ogamba etagose tolina oba mu public oba not mu public but mu mutima gwo ng'okimanyi nti now I've settled I'm with this person and tugenda growing up in that. That's something a man does, not a boy. Exactly. But I'm happy that you're a man. Very happy for you. Thank you so much. Actually. naye webali kuba invitinga nobawa akaseera akalungi. Yeah, I really had to because mbada netagolaba ku Derek really. Derek yono gwe mmanyi oli. Ebiseera biri Wandegea. We used to go to Wandegea like almost most of the evenings. Our campus. Yes. Yeah. High school. Twali now emyaka jejo high school campus first year ndoza omukulu ennyo yalinozanga mwera mu first year. Mukufe mukulu ennyo yalinga mu first year. Nenga you know mugende Wandegea. Nomulya ku nkoko. Egwe miti twabeeraga nga twegulira obusoda baadhi awo. Olumuno temuguze. Era weekuli nga muteesa tukuziza tukyeki. You know, I'm imagining statement Derek yakoze ng'agamba Spice Shade n'agamba I'm imagining Spice website ebyo kujanga guys help me let's sing a sentence you know I'm imagining Spice that's the one. Wechali, that's the thing. Naye nga nali njagala nange okubeerako obulungi. Ekitegeeza edda abaana bababeererangamu mullo. Tebyali about money kati kankubuulire sina mwana gwe nasasula. Ati nze ala nkyalina okumanya nabeeranga ku campus nga radio wankubira essimu ne mba mu kirasi nvaayo kulwalavu gye nalina erigaayo oyo. Nava mu class radio yankubira essimu ne nva mu class ne nziruka emisende ku Neverland. Olwalaavu eyo. Manje kitegeeza okusala class era radio bambi. Kyensinga okusanyukira ati yafa amanyira avu gye nnina gyali. That's so good. Kisinga obukulu. Yafa wooli? Nali Dubai nalina akagenda nga noonya na mulimu ebiseera ebyo. Nga bizibu nnyo. N'ebyomulimu nsooka mbivaako nga radio afudde tukoze olumbe. I remember because you know you're my friend on Facebook. You said ebyo nga tubeera nnyo ku Facebook account not with the page. Naye nga Derek apostinga radio yekka. Ebiseera byafiiramu ndowooza yekka simu yange music 90% radio yandulizo. Sikyukaaga. About omuntu gwe mwabira olaba era ajjanga Team Spice Dana n'engero kimanyi team Good Life ekyanyamba nti nali female artist ate nga bali basajja kirungi kye nafunamu okitegeera naye nga bakulaga nti 100% nze bangabanyizaako naye natapinga mu blessings nange nenfuliramu awo Alina gyenvuddewo ne gyendaga. Nawe era olina owuwo. Ndeka n'okundeka. Kaakati abatulaba atusooke tubakomyawo yadde mubadde mukyanyumirwa nnyo. Tulagewo olwo. Ate kati tunyumye ku mboozi y'omu kisenge eyaffe fekka. Waaye sooka obaggyeko abo.